Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwo njagadde mpawe ku ddagala. Eddagala lino lijja kuba likuyambako okutangaaza emikisa gyo. Njagadde nkuwe ku ddagala lino gw'agenda ku mulimu oba gw'anoonya omulimo, beera ng'onaaba ku ddagala lino. Eddagala lino tugeze osobola okumanya nti buli Mande bwe mba ngenda okukola kannaabe ku ddagala lino ku makya, oba osobodde n'omanya nti buli wiiki kandinaabemu emirundi 2. Ligenda kuba likuyamba ekyamazima okubeera ng'otangaaza emikisa gyo, naddala egyo egy'okufuna omulimu, egy'okufuna ebyo by'oba weetaaga. Nkusaba ofune embutamu. Embutamu gwe muddo gwe bayita kutukumu. Embutamu eyo emera nnyo. Ofuna ebikola by'embutamu, ofune ebimuli by'omusambya. Bw'omala ofuna ebimuli by'omusambya bigatte n'embutamu biteeke ebbali awo. Ofune mavi ga mukulu. Ofuna mavi ga mukulu tegafukamira bwereere, beera ng'ofuna eddagala eryo lye bayita mavi ga mukulu. Ofune ne kayaayaana. Kati eddagala eryo ligatte wamu liyenge mu bbaafu awo, beera ng'ogenda mu kinaabiro obeere ng'onaaba eddagala eryo. Lino osobola oddinaabira mu kinaabiro, tekirina buzibu. Lwakuba obuzibu bw'ekinaabiro ekyo buli w'onaabirayo eddagala ne libeera nga lisigaddemu, bano abalala abagendayo baba beeraliikirira, baba balaba nga abalekeddeyo ebintu byo ebisiraani ebitali birungi. So ng'ate lino terina nnyo buzibu, osobola n'oddinaabira mu kinaabiro kyo. Singa obeera ekinaabiro kyo gye kirongoosa bulungi, oba osobola oddinaaba ku wiikendi ku Sande ng'okwo nga ku makya ogenda kukeera kukola, lijja kuyamba nnyo. Kati bw'obeera olinaaba osobola okwogera ng'onaaba, osobola okugamba nti ono kayaayaana, buli muntu yenna abeere nga njaayaanira, bakasitoma bange babeere nga banjaayaanira. Ogambe nti eno embutamyeko emikisa egy'okufuna, eno embutamyeko ebirungi bye neetaaga, embutamyeko emikisa emirungi, emikisa egy'okufuna. Kakati ebimuli by'omusambya bino tugenda bikyusa erinnya, tetujja biyita ebimuli by'omusambya, tujja biyita emyerula we biyitibwa. Mu linnya eryo ekkweke biyitibwa emyerula, ebimuli by'omusambya we biyitibwa. Kati era wano bw'obeera onaaba ogamba bw'oti, ogamba nti gino myerula gyerule amakubo g'emikisa gyange, gibeere mitangaavu, buli kyenkwatako kibeere nga kinnyanguyira. Bw'otyo bw'oba olaamiriza, bw'oba oyogera ku ebyo ebimuli by'omusambya, nkugambye wano tujja biyita emyerula, tujja biyita era ogambe nti gino myerula gyerule amakubo g'emikisa gyange, gibeere mitangaavu, buli kyenkwatako kibeere nga kinnyanguyira. Bw'otyo onaabe ng'oyogera ku bigambo ebyo. Osobola okubeera ng'obyogera obiddiŋŋana ng'eno weeyira nga bw'onaaba. Funa emikisa egy'okufuna akasente, emikisa egy'okufuna ebyo byonna bye weetaaga ebirungi. Naaba ku ddagala eryo, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.